Congratulations. Yeah, thank you so much. Okay. Yes. What's some of it? I'm so happy to have attained my diploma in primary education. Yeah. Guys, you don't know how happy I am for attaining such. It's a milestone for me, and I'm so much happy, and I'm happy. Yeah. How did you maintain studies and doing comedy at the same time? Actually, I had to sacrifice a lot so that with education, you have to sacrifice. Yeah, you have to sacrifice time, money, and everything. Yeah, it's not easy, but all in all, it's done. Yeah. Okusoma kunene okukubeeredde kutya because si kyangu kusoma ng'oli sereebu abantu baba kusomwa oba olowooza ssente bibadde bitya kusoma? Tebibadde byangu nnyo era biba bya kukakalukana. Olina okubeeramu mu budde bino bya ddala. Badde nga nfisa obudde nenzija ng'omuntu alina kyayagala. Ya omuntu yenna ng'olina kyayagala olina okulemerako, olina okupambana, olina okufisa obudde, tolina kwebaka. Yaman. Engeri gy'oli musomesa sazeera kuddamu bya busomesa bati bayogera somanga amawulire engeri gy'oli kind of media I'm a teacher by profession, so nalina okwa-upgrading and I'm still upgrading kuba kati eno maliriza diploma. This same year, ngenda kuddamu newandiise ngende ku degree. Musobola okujja ne mubuuza Central University because I've been attending lectures every time. Abayizi banabo musobola obuuza abayizi mikwano gyange. Amiina. Abayizi bwe bali badde nsoma nabo, so musobola okujja ne mubuuzaako ku university. Badde nga attending every time. Yeah. Yeah, neyongerayo ku degree. Era kati eno diploma ewedde. Then the same year, this year, I'm upgrading. Performance zange mu class tezibadde mbi. Kuba ndi mugezi, I'm naturally bright. Mundaba n'emirimu gye nkola. Ndi musajja mugezi. Mbadde nfisiza ddala obudde bw'okusoma. Bitabo nga mbikwa kalabya. Kubanga education namukolako dda. Neyongedde bweyongezi mukola ki? Kwongerayo bitabo. Okugenda mu bitabo kweyongera twayiko ne kaposta 226 okujja okwesiima kwe kwakuwaliza okuddayo okusoma. Nayagala bwagazi okweyongerayo okusoma ng'omuntu yenna obuvunaanyizibwa mulina okusoma era nkubiriza ne baartisiti bannange abali mweyongere okusoma Bafana Kabako Sibanyaba David Lutalo muddeyo musome buli amanyi nti ebitabo tebiwera nayo osome kubanga okusoma kulungi ffe enkyukakyuka y'eggwanga lino mbere ennungi y'eggwanga lino ffe enkyukakyuka let's the change start with us. Yeah. Erinnya n'ebitabo bya njawulo bajja kuyita okuwa Minister of Education. Minister of Education empapula ziruwa ng'okanula maaso. Yeah, ng'ate otandika ga because you see you know so ate pule when you pule omuzungu agamba nti pule ebyo byo twabimaze tuli wala ola nyini ko tasola kamalayo olonze eyakalaba obulabe. So guys bino ebyokuddayo okusoma tugezaako kulwanisa ebyo omuzungu agamba pule abantu abasinga basoma kufuna obadde okola ekigendererwa ky'okusoma ebiseera by'amaaso birungi because education, whenever you do education, you always have a bright future. Yeah, man. Songa ezo ekiseera kyazo zinaaba kituuse tujja zoogerako naye ez'olwaleero za kusanyuka kubanga ndi wano mu masanyu nkugambye gawuni zaalumye dda wano ku Central University ekutta omuliro abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso. Njagala mukwano gwange mulabe kanyambyeko akawala bino byakusoma si bya buwala. Buwala mujja tulaba mu mabaala naye kati bino byakusoma era mundaba n'abasomi. Mukwano gwange bamuyita Abdul Karim is a teacher by profession era tusomye naye bangi tusomye nabo abala baagudde sebo ffe twayise sina liteero this very bright my friend don't joke with me. I know what I'm doing. Esinza okunzibuwalira philosophy of education. Philosophy of education. Kuba tubadde tulina courses ez'enjawulo waliwo philosophy of education, psychology of education bingi sola bikunyonyola n'obitegeera kati nga mmwe
ebitabo ebitono muyinza obutabitegeera but mbadde ngezaako I could do a lot of research singa saagala nange kuswala. Lwaki ye muno tomusayo patanawo Mawulana naye n'asomayo course? Mawulana ajja kudda naye alina courses z'akola online esaawa yonna bamutikira. Nga tumaliriza ekisembayo osomye oli comedian twalabye ne mukulu wammwe pulezidenti wammwe Bobi Wine yawangudde award mu BAFTA Awards. Kitegeeza ki gye muli ate newangulidde mu firimu omusanyizanyire wamu bya kateni? Kitegeeza the youth, the younger generation we are leading. Bwe babagamba nti ebiseera by'emu maaso byammwe abavubuka kyekino kyekitegeeza muyina kubanga mweteeseteese okubeera nga mutambuza ensi yammwe kubanga muteeka eggwanga ku level eddako kubanga abakulembera eggwanga bakuze kati ffe mugijja okukola ki ogulina okuba nga tuzza eggwanga ku ntikko ate tetusobola kuzza ggwanga ku ntikko nga tuli mu bukoola tulina kuba nga tusoma okubanga ekintu kino kiteeka ku level. So nkubiriza abamawulire nkubiriza abakyali bange bano wammanga kuba bannuma bano wammanga bengenda okumenya mujje ku St. Lawrence University musome. Number 1 King Sir komawo osome. Kalifa Aganaga komawo osome. Yasoma nno Yadde Alex Muhanji komawo osome. Ono gwengenda okwogera Madamu Pule Jennifer Volviga bajje basome bave mu ebyo Pule ono bayambako kopa sikopa olina okufisa obudde bw'okusoma bino bya ddala. Banaye mwebale kwagira Mawulana Andre mwebale kutwagala bantu mmwe diguli ejja essaawa yonna ate njagala obba wa mawulire nzikiriza ntumire ku bantu b'Erubaga South abakyali bange ab'Erubaga South nawe muli batumiddeko just tumirako nga wona atumira abakyali kyonna kikirinze ntumidde bantu b'Erubaga South kyokka oba olina obusobozi ddayo osome. Kulu ogamba olya ssebo sina tabu oli otya leero? Congratulations. Thank you. Yes. Agumu omu ku basitudenti abadde basoma ne Rain abadde atya neeyisaayo mu kiraasi abadde yeeyisa atya? Well, Rain talina tabu nga ye omuntu kuba nze ng'omuntu maze naye ebbanga ddene we back from Kibuli twasoma ffenna obusomesa obutandikirwako then akaseera bwe katuuka nga gavumenti esize embeera nti tulina okuba nga tukwongera okusoma when na reportinga wano as a friend to me ne mugamba what are you talking about it for us to go back to school. Then said well I had been given a chance to join Victoria University but since you are there let me come join you. Then from that moment so I've been calling him much as sometimes you do try to look out for him when he's busy a little bit but he makes sure that he comes and then you have lectures and then you study. Naye nga abadde attendinga classes bulungi nnyo abadde ajja n'asoma nze ndi mukwano gwe tumaze ebbanga nga tuwuliziganya nga twogereziganya. He's a friend to me. He's almost a brother. So byonna mugamba tugenda kukola kino jangu nalekya kusaabu eziti navuga nakola ki najja. Abadde concerned nnyo about the future because when you hear his aspirations he feels the change that must take place on the country. Being a celebrity ebiseera ebisinga buli muntu abeera negundi yesukulumya okubeera nti ndi celebrity. Mwenga abastudenti babadde asoma nabo mubadde temufiiringa small okubanga musoma n'omuntu ow'enjawulo ku mmwe? Kakati nze nga nze omu engeri gye mmaze ebbanga naye nga nsoma naye namulaba before this situation coming in. Kati bwe mba namulaba ebbanga liri bamulaba ne basanyuka kuba balina omuntu ow'enjawulo gy'ali naye nze nga nze omu mba ndaba mukwano gwange omuntu owa bulijjo bwe tuli ffenna naye ate ategeera ekigenda mu maaso mu ggwanga ng'ekirina okuba nga kigenda mu maaso tulina kuba nga tusoma tusobola okuba nga tutuusa ku bulamu bw'ensi yaffe eno ng'obugyeko obwaffe n'obw'abaana be tusomesa kuba nze naye nimusomesa primary I'm part of Loresha Junior School Nsanyi. I'm a teacher so I'm also studying within St. Lawrence. How are you? I'm okay, thank you. Amanya. My name is Nabagereka Betty. Yeah. What do you know about Rain? Rain. You have been your... Rain has been a student with us. We have been also taking a profession
in PE and mathematics here at St. Lawrence University. He has been an in-service student. Yeah. How has he been For sure, he has been cooperative. That man is cooperative. Yes. Though he likes his jokes very much. He likes jokes very much. Very much, yeah. But very cooperative, even loving, yeah, and respectful for sure. So has he been attending class? Fully has been committed. Yes. Welcome. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Thank you, dear. Bosomye biki? Nasomye diploma in primary education in service. Yeah. Atwogere ku mukwano gwa mu student munnamu atidde olunaku olwaleero Mawulani Rain. Rain. Abadde yeeyisa atya mu ba student banne? Teyeeyisa bubi. As in when we are having discussions, he participates like that. Yeah. Abadde attending classes. Yeah. Because ebiseera ebisinga omuntu baba nga celebrity ebiseera ebisinga. Abafuna abantu bamukolera coursework angeezo. Munnanga afuna obudde buli obw'emizannyo abuyina n'obwa kirasi abukola ki abuyina kuba asobola ayagala okubeera n'ebbaluwa ze okitegeera kati byonna abadde abikwasaganya as in coursework he comes, examinations he comes. Yeah. Tubadde tukolagana nnyo, tuli ba mikwano nnyo, tucommunicatinga. Communication ebadde ino okubanga ebeerawo, as in come for coursework, come for examinations, come for what? That means our telephones, we are supposed to be with airtime. Yeah, to communicate. Being a celebrity. Rain badde teyeeragange ebyasalebwa abireka ku gate wano ng'ali musomesa. Jjukira basomesa we are having our characteristics, our qualities of being teachers. Now he's having those qualities of a good teacher. Yeah. Thank you. You're welcome. Once again, congratulations. Go out to the world and learn the time. Thank you very much for your workers. Thank you very much for your cooperation. Thank you. Big hand clap for the chairman of the University Council, the supporting speakers of this university. Madam Chancellor, allow me to recognize Owechiwa Ngenda Oku, Minister for Social Service and Office of the Nabagereka Uganda Kingdom. Owechiwa, you're most welcome. Madam Chancellor, allow me also to recognize members of Parliament here present, ceremony of St. Lawrence University. On behalf of the University Council, I wish to extend a warm welcome to all of you who have been able to make it for this open graduation ceremony. In a special way, I wish to welcome and thank Your Excellency, Vice President of the Republic of Uganda, who is also the Chancellor of the University, and thank you for accepting to prepare for this graduation, to have degrees and study diplomas, to graduate despite your we are delighted for your cooperation with St. Lawrence University.